With me nina Clever J tugenda kubanga tuwayamu emboozi ey'enjawulo tuli mu nnaku ziringanga musanvu mu February naye munaye Katonda bw'akola ebyenjawulo mu bulamu bwe kibeera kirungi no testifying ate era ekyokubiri nti n'omuntu abagamba nti n'okwekoona si kibi as long as weweekoona n'okola ki n'obuuka. Nina Clever J my first time okumiitinga nsanyusa okulaba ogamba otya omanyi anime gye ebeera created newebanga ovudde ku scene sigala Clever J nawe tukyajjukira Clever J yalibeeranga mu konvoyi y'emmotoka ogamba otya andikirya nnyo wenjagala tutandikire mu bintu byonna how does it feel in that kind of like because wali muyimbi bayira tugenja kutekunga njiga n'abantu abo amalala mulamu simala as long as Katonda akikuwa no tachikiriza gaba masape tukaita masape like when you enjoy your life responsibly kuba wakinyagala okunzira kanfunikire bwente mu Bible mukama fya gamba nti bina birongo of kastori sabira ebina mu face kale munayi yakire amala lizo gakolera mukaziwo amala lizo gakola wali mukwano gwo ninga tawakola eri ensi bwekirowooza bwegana okikola nga kiri decent nga kiri nenga tukikoze kubanga kisitasa abantu abato. Back in the days nyamabega kawo nga Clever J wabana akuba ekivulu mutukola bezo satu kambuze kameka kakodio kyakali nyamabega Kabanchi chimala biko kino kakasanga kyali mabaga nze sala zange nasaba wembereddawo mu kayumba nga nsaba sala mwete muzimanyi maybe mumbirabanga zituukirira era nsanyusa obuga nti it's good to testify no testifying ilo omuntu mukama n'omuwere obujulize mpulidde essanyu muli kubanga this is what I can tell you people nti there are things that God can do that man can't do. Let me show you one. At one time okay nakwatako shemu nga mu wiki maso nenkwatayo shemu nga kulokuna ate nenkwata shei ya wiki namba nga nolokuna mweri olwokubanga njagala akasente wa kampuli yakinkuttemu misinde genzulukirako era agenkoko ky'amataffaali naye natuuka ku show kati ng'olwokuna agenda kubanja nazimula nemulaga nti aya ndi musajja wa mukama nga mpulira ndi ku muliro olisobola kumudduka kampadde wiiki era nalajja nempita mukama nenga mukama mutuufu tukola emirimu naye kino kinnemeredde gyonna mikwano gyange sinawe ngenda gikola ki kugamba nti ate nina genziruka ate mbwoba ndi eno nemukoola muga mukama jangu nmalire wano manchi yakola kumacho musajja gwe yali ampadde olunaku olumu mu wiiki nankubira esimu ate nga yeetondera nze nti mwana olunaku nalukyusizza nsonyiwamu tujjako olunaku olulala kajja kugamba abantu banengere mukama gyalwanamu nga omuntu nawe tasobola kikola olwedde nayonoona okukwata shows bbiri owulidde naye ekyo kikola nalabiramu mukama Katonda nga ndaba engeri gyalwanyi mbadde sinaba nkikola ki nga bonna bikwano gyange bampase nenzikwata nga mpulira ya kigunkuta omusango naye ate mukama naguyemu nagukola bulungi nensigala nga ndi musanyufu. Clever lessons ki zoyigidde mu buno obulamu okubeera nga wava mu Clever esigo yali emanyi n'ofuka Clever abadde yakkakkana then n'okubanga Katonda atandise okuddamu okuyisa omutima lessons ki naddala enkulu zosinza okuyiga kwe kusanyukira kibooko ya mami neddali gyakuba omwana omuto kubanga ne Bible egamba nti nsanyukira okubonaabona okubonerezebwa kwange nendaba mu buto nga maama amala okubba nagamba ate weebaze kati zibyaddampisa badde nosanga ewaka nga sitebudoma 8 lawundi nga n'okufuuwa nfuuwa just because I know what's njagala ndabe ku kitiibwa kiki agenda kukola atya mwewadde yenna nzenna nendyoka ate ndaba kyekijja nakulegulu nabye kamera ku show yaffe wali anti gegamu kumanyi bimu ku bintu byendaba mukama byakola kamera nanya stay najja ku show yange it was a miracle to me according to how I pray to my prayers to God. Kintu ki mu bulamu kyewakola ng'okyali star ng'ogenda because star sigala star naye ng'okyali trending star kyewakola kyogamba nti maali nekisinga namanya Katonda nali Katonda mumanyi by then yensi yaleeta olimba lwansi yaleeta era nkyalina wona question mark kubanga ngenda dukubaka remix naye nekyo kikolera mukama olwokuba nze nina bwe nkimanyi era mbagize mbaga nti I regret if I knew Jesus Christ before yensi yaleeta I would be sad. It was a hit.
Yes, it was a hit and still they love it, but there's a message in between there. Irumba tenga echaka na echa mukama wafi. Bwabukona naye mukole ki? Mukona tenga gabakube nokola ki? So njagala nache njagala nziwange muze. Kuli ndoboze likana muze ti. God tell them this should be like this. Yes. Clever je. Omanyi abantu obulamu bwe bukyuka. Waliwo ebintu waliwo life gye tuyitamu. For example, kuba amatafali Clever siki. Tugambe nti Katonda ayongedde okuyimusa omuti. Ogenda bva mu bulamu Katonda babadde yakuteekamu bogenda kumaking obulamu bupeta. It's not being better, it's all about kutambuza njiri. Tusindika tulire njiri mu bifo ebisaaniramu ebitasaaniramu. Era nze enjiri yange njigulira mu muziki nga ngenda okubalaga ngulira enjiri nga sinalinya show. Abavubuka babinda banti banjagala banjagala mwana Clever. Namba tuza utubako nimba bulira ku mukama waffe. Mulimu abalokoka there then mulimu abakuyesu na mwana kinalabye kuye sanyunga mpulidde omuntu alina kya awulidde noke ya. Buza ku bantu abakulaba. Jirani, pongezi kwa kazi za leo, wangu nimefika leo mchana, sijisiki vema maumivu moyoni. Bongo amanya mtu Mugabi Clever je ensi yakolachi ensi yaleta. Clever bana Uganda banji bazzeemu buto okufuna omuliro ogwo abasindi we yajjewo ekintu kino okusindi okujjewo kiina kye kyayongerako okukalyayo. Nze wange imanchi laba ndabanga mukama akola omulimu gwe kubanga ze zimu ku saazi nasaba okubanga nkomyawo eri abantu amabanja gabadde mangi. Clever sindi we yajjeyo mwanyumya ku kyenzikiziganya lyetya? Twanyumya ku bingi kubanga twakoma okukwatagana esindi nga tuli Denmark. Twalina shows in Denmark ne Sweden. Nga tulina Cindy lwenalina komo okumulaba. So nange nali surprised nga tansazeke wakane SB4 nga nti mukyalo nayagala kukola bujja wadde akola. Indeed was a surprise to me. Naye twayogera ku bingi ngokola collab n'okubeera ku boom party concert ye nga musanvu March erugogo. Twayogera ku bingi yansaba ne collab ya n'ensuubiza okugimuwa n'ensuubiza okukola naye just akadde tekanaba kutuganya naye nga bwe kityo bwe kiri. Nze nsima okubonereza kwa Mukama kubanga kinagambye nsima okubonereza kwa Mukama kubanga emigo gimbyemu kaawo naye nga yes nange nkikkiriza nti ensobi zibaddengamu nga nina okutereeza. So right now nga bwolaba kamubaka yange teri kuddamu kukola nsobi. Tukusuubire okubanga kati ssaawa zino ogenda kubanga oli aggressive everywhere. Nga Mukama ye mubezi wange. Bulijjo mbagamba naloka 2014 ate kali natukula. Abubaka kibo abayimbi abalala batanalokoka bulungi. Nabo Mukama yalokola. Ffe tulina kubulira njiri. Tulina kubulira njiri waba giwulidde nakola kinga nange bwe nawulira njiri n'ensalawo kwatula Yesu Kristo ng'omulokozi wange. Yesterday twakulabeko ku stage emu ne Jose Chameleone. Esebo. Soko tubulira experience yabadde etya kuba amabegako abantu bagambanga Clever ne Chameleone tebakwatagana. Clever agamba Chameleone ya Muloga. Kitereeze bulungi si Clever nti Chameleone amuloga. Abantu badde bagamba nti Chameleone yakologa. Jangu ombuulize wano, jangu tule wano ombuuze nga oli wano. Okay, abantu badde bagamba Clever je Chameleone ya Muloga. Kyera kyovola obuuza nga oli wano ebibuzo answers zifuna bulungi. Bazze babyogera ng'era mbiwulira jenta bwevaako oli n'apasuka. Chameleone ya Muloga obirabe ebyo. So bibadde nga bijja bimpoggalira mu matu. Naye nga nange binyiza nange nesalawo nkimwatulireko nkimugabe wayi nina ogugugu ogummenya. Owulira abantu bebabuuza bwatyo badde nga bakiŋŋamba nti Chameleone yakukola bwati ne bwati. So nze ewange okufaanana twa Yesu Kristo ng'omulokozi wange nkikakasa nti ku nsi teriyo ddogo. Teri ddogo l'Isirayiri. Kadde kabadde katono ate it was a surprise to me kuba branches off into the show. It was a surprise to me tutayogedde nnyo naye nga bitwayogeddemu okusingira ddala yenkwatagana ey'okuddamu okubaawo tuddemu tube nga tuba baluganda gola abantu babiri naye kati ekitujoininga families zaffe zaali zagiramu ziti so ziddemu zikwatagana kyetwagala. No, he was busy.
He was busy kubanga olwamazaawo nayagadde omuuma agamba be twogeremu bingi ne bagamba nti omusajja atambuddemu nsembye okulira kati njadde adduse kapeeka so ekiri true kuba tukwata ebivulu bingi tudduka. Abantu ekimwe mukisabye asaba aweebwe kimwe mwakisabye tulindire Mukama akkirize abakkiriza tujja kikola era nga Sindi bwe njayo n'okumukolera okukola collab naye. Bamayanja bangi tukimanyi Baganda palasoli waliyo wizo bano bo mubadde mu good terms. Nali nasalawo okusirika ebintu byali bingi awo, nali nasalawo okusirika nsooke empamba n'entereze platform yange wansi awo nga bwe nsaba essaala zange kyenkakasa nti zaawuliddwa, naye saagala kukyogerako nnyo nga tunaba kugendako nnyo mu talks naye kubanga kabadde katono bingi nange binjagala omusaba mbe nga tubiddukanya mu music industry eno ate akadde kabadde katono so wakyabulayo olutuula. So musically kyetuba tusuubira muggwe essaawa zino kikyo wakakolawo kyetuze nakyo ekipya ekisinga okubeera ekipya muziki na njiri, muziki na Yesu, Yesu na muziki kukola na Yesu. Owulidde kyendaba ekigenda okuddamu okulwaninga ensi eno tujjewo music oli kwata kabina tutekewo music fanya kazi. Gospel yeera studio mujirabe nga nzija njizimba awo nga ejja etendekwa era essala zange nazitekeri Mukama nti nange bwaligimaliriza ngenamu obujulizi mu luyimba lwengenda okuba nga bwe yampa manzi wanani ndwagala nga luzitwana okusinga ku manzi wanani. Ekibuuzo kyange kyandibadde kisembayo Sebo Mukama okuva wamutwala ng'omulokozi wo birungi ki byazza kukolera n'ogamba mbu tufa abadde Mukama wamuyitawo? Kumutegeera kubanga buli kyakola ekyamagero munoonya wakikoledde noonya waabadde. Ebirungi byankoledde nti asobodde okunsobozesa okumulaba. Mukama obadde omulaba? Mbadde munoonya akaseera konna bwamufunye. Kino kiri mu kutegeera ogenda mu engero bbiri ekulambulira okuva ku lunyiriro olusooka nti mwana wange noonya amagezi nga bikyayinza okulabika, ganoonya nga ffeeza, ganoonya mu bifo ebyakwekebwa olwo olivumbula okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda. Okuyayaanako kuli ki kati Mukama kwaba ateekako amafuta? Butukuvu musical already akikoze simanyi oba kyenda bakimulaba naye nga ndaba akikoze. I'm ready to come back to these people kwade bamanja nnyo n'ekiyimba bakita Sawa Derebo coming soon. Mufulumiza oluyimba baluyita Bulumakuze ulira kulugamba abange nkedde ku makya nina kyembuuza lwaki munjagala nnyo olumu ne munfiisa kyenva mbabulako mbayiiza ekyokya mubanguke ate olumu ne munfiisa nze ebintu byenkola Mukama Katonda yandaga ate talekulira essanyu lyalubeerera banzijja ku ndago mikisa gyammwe yegeyeena gwe linda judgment day. Luwanvu nnyo oluyimba olwo baluyita Bulumakuze. Mufulumiza oluyimba baluyita Webale Butanswaza lusoose okugulawo platform nga maze okuyimbirako omwana wange amaze ofuna obubonero 14. Very soon tugenda kukola video naye nga oluyimba luliwo kati baluyita obulamu Bulumakuze lwengenda okuta as audio. Baba Esudani Mukama abanzikiriza era ngenda sina nsi Mukama gyakyaŋŋaanya egenda munange olaba nnyingidde lwananga sina passport walendaga muntu. Sibimanyi ekyo Mukama yamanyi.